Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikirayo nnyo nnyini ddala mu kuwummulamu kwo. We tugendedde mu kuwummulamu tubadde twogera ku nkolagana ya Uganda ne Israel na lwaki ate statue eyo yanivairingiddwa mu kadde kano ke tulimu. Twagala okutegeera na lwaki ate Trump yasabye Uganda okuba nti esindika amagye gaayo as a neutral force wali e Gaza basobole okulaba nga ate bazza emirembe mu kitundu ekyo. Muzeeyi ensonga eyo walabye bulungi nnyo nga Parliament esemba ekiteeso ekyo ekyokuba nti amagye g'eggwanga Uganda gagenda ali mu Gaza okulaba nti bayambako okukuza emirembe era nga kigambibwa nti nno omukulembeze wa America Donald Trump ye yasabye. For the first time twatandise okuyamba ku nsi okutereeza emirembe nga tubuuka Africa. Nga tubuuka Africa malegera gamba nga tubadde nga tugenda mu nsi nga tubuuka Africa. Okay. Tubadde Central African Republic, tubadde Congo, tubadde Somalia. Naye tubufunye abanoonyi mu Africa ffe tusinga okubeera n'abantu ababundamu nga tubatiitiibya bagulamu n'ebintu bingi, ebizimbe babiguze, bakoze emirimu naffe gitukusobola okukola, basiise capati, bayigiriza emmotoka, bavuga boda. Abayiritriya buli kimu bakikola wano. Buli kimu bakikola. Kaakati era ndowooza guno gwe mulundi ogusoose abantu gavumenti okutegeeza Parliament nti tutwala amagye. Nti bannaye tusaba abalwanyi baffe bagendeko e Gaza. Ate bulijjo e Somalia tuliyo nga tuyambibwako UN. So bulijjo kibadde nga kikolebwa nga Parliament teyinaako sse. This time effort ya Israel. Toyinza na kutuyita neutral force. Kujjako ng'odimba. Kyokka nga kyekifaananyi kye twagala okusiiga. Exactly. Kati bagamba nti Independent Electoral Commission gwegira eri independent. Muzeeyi n'onoonyeza kibooko. Ate ne bw'onaasirika ejja kkubwa. Saagala ofune kibooko za bwereere. Funa kibooko ng'oli ku mazima. Nti gavumenti yakoze ekintu kirungi okufunira abantu baffe emirimu. Negirisike. That area is very, very dangerous. Nti waliwo n'abaayagala okugendayo emabega nga baakolako mu Iran, Iraq, ne bafuna kampuni ebatwala ne bawera 10,000 nga omusaala musavwa nga waliwo okugaba emmere. Abayisirayiri babadde mu ntalo zaabwe ne Palestine nga tebakkiriza mmere kuyingira. Naye nga ebibiina bino ebirwanirizi by'eddembe nga birwana nnyo bafune nga Egypt ebawa alternative naye nga bamala kwaza bintu ebyo. Kati bano abagenda okugaba emmere baali 5,000 nga bagenda kubawanga $5,000,000 buli mwezi. PS wa International Affairs n'abasazaamu nga ne arrangement zonna zikoze eki? Ziwedde. Omusango bagumpitako n'abaga nti tetusobola kurisikinga kutwala abantu baffe. PS nga bagamba mu danger zone. This time tukkiriza mu danger zone y'emu ate ng'eri mu danger. Bano baali bagenda baali Bannayuganda nga si bannamagye. Ordinary citizens banoonya ekyokukola. Naye nga baayigako ku mukyaka. Kuba tosobola genda kubeera security guard nga abaana babeera Iraq baafunangayo bu training. Kaakati this time round ne tufuna emirimu official nga tuba tugifuna mu Somalia. Ng'omuntu amanya agenda kukolera olukumi lwange olwa $. Gavumenti nziggyeko vaati ya 2. Ate bw'afa
bali be basasula abamisomo family y'abantu. It was death for money. Nti bw'ofiirayo bagenda oyina akawera family yo kegenda ofuna tofiira bwemage. Kyendowooza ne wano mu agreement. Ano ngamba nze okufiira e Uganda wano omusujja lwaki sigenda e Gaza. Exactly, senga government ekozesa ya district eyo n'abaana abagenda mu Buwalabu abamu be batwalira emirimu ne babalimba ne batuuka eri nga babajjamu nsigo ne bakola agreement eziri thara tubawe 15 mugende kuba for you abagenda illegal n'abagenda legal government ibasolooza ibajjako omusolo oba otolose mu nsi yo n'ogenda oba oyise mu makubo matuufu government ekujjako omusolo okujjako recent the president yayogedde eri eggwanga n'agamba nti talaba nsonga lwaki omuntu yandigenze mu Buwalabu okukuba ekiyunga n'walwaki nagamba ogenda otya Muddungu n'oleka ensi yaffe eri very good kati reaction yaabo Muddungu as of now tokkirizibwa gendayo tokkirizibwa genda tebagaba visa kuvaayo n'okuvaayo sikirizibwa n'okuvaayo tokkirizibwa baakoma ndowooza omwezi mulamba emabega nze okujjayo mukyala wange it was a tug of war titwayita mu minisitule gundi ambasada waffe ne tusasula ssente ne batuuka e Dubai ne bakuba ekisaawe ekimu ku bisatu ennyonyi neddayo had to pay extra money okumuyisa mu Egypt n'atuuka naye banne be yayitayo nakati tebakola baki. So statement yakolebwa president wano eri mu affecting abannayuganda baagala akola apology oba tubeere awo nga tetutwala bantu ate ekyo ki affectinga economy yaffe. Yes, it does. Nti sente ezo oba bazijja mu makubo kiba bazijja naye ekyandibadde ekirungi kufuna safety yaabwe. Lwaki tateekawo enkola okwogerezeganya nabo waliwo endagaano zibakola naye tezituuka ku kukkaanya kuli ne kampuni ezeewandiisa zimala ne zikola ebintu ebikyamu naye nga tebazitulugunya kati bagenda ne bagiwaabira kati waliwo bajjamu ensigo ng'eteekawo kampuni endala ng'esigala ekola ekintu kyekiki kye bakoze Gaza basobola okukikola mu nsi zonna endala naddala Buwalabu eri futile ku mirimu naye ate era yesinga abantu bayo okutwala abaddugavu ng'abatali bantu n'okubaseera akasente ng'ate babakozesa nnyo. Bazze babasala basooka ne babateeka ku emu ne bakyala batuuka ku 7 8 9 omwana ava wa Uganda agenda kola badde bazzeemu hope nga babazzizaayo ku emu 3 kati president n'akola statement yagikola ali mu ku yali nakancheyo ndoza lwe balonda ba speaker. So wandibaddengawo wano training nga waliwo ne embassy ina weefuna abantu we batuukira ne baba screening nti gwogenze wano ogenze wano ng'eri ambassador ina okukola follow up n'okuteekawo hotline omwana tulugunyiziddwa ne bamugaana n'essimu ne bamuggyako ne passport paka emyaka 2 lwegiggwako bangi bafiiriddeyo bangi balwaliddeyo bangi bafiiriddwa ebitundu byabwe bibiri naddala ensigo n'emitima olulwalako akatono bakutabusi ate ekyo kati tekiri wonna waliwo we twatuuka wano ng'abalalu tebakyalabika mu ggwanga nga bakendedde ku street olulwalambo oti nsigo ne mu covid ezimu zagendanga tomukwata ku mulambo ate nga okukwata kujja kulwala ojalwalako ate abasawo basomera ku bitundu byaffe ebyaki ebyomubiri kati ekyo nekireeta obuzibu nti ensi endala ezakula nga mutawaani wange yafiira mu Australia comparison ebakuwa bakuggyako omusaayi just in case baagala okumanya ekyakutta abantu bammwe just in case olinayo abaana bakukayanira ng'abakafeero bazze oba toddayo kuziikula mufu bagukuterekera ne bamanya nti in case of anything mujja kujja muddwayo omukisa ogwo naye wano nanti abantu tebakkiriza mu institution ze bayinza otambalinga nagwo bakuwa ogw'omulala naye watunuulira embeera nga weeri muzeeyi olowooza pulezidenti ayinza okwetonda embeera neeterera mu Bawalabu awo eri bannayuganda. Pulezidenti tosobola kumugarantinga nti ajja kwetonda oba twetonda embeera ye bwemutunuulira bwoti kolayo eringa nawoluvu sawa yonna ateekawo ekisanyusa Abawalabu
yadde tayogedde ekigambo nti neetonze ne baddiririza ku nvumbo z'abateeseeko. So talina kyasobola bawa okujjako kubagamba nti mujje wano mukole investment weziti nti Uganda is open for you all to come and bawadde n'ettaka lyabwere kati gowadde ettaka yinza atyo otandika nti ate kati nga kino kye yatandika ekyokugamba Elon Musk nti mukkiriza akole adeveloping eddagala lya senfuka gende ku human trial. Trump tayinza kufuna ddagala liwonya kansa eryatta omutabani wa Clinton eryatta maama wa Obama n'atagamba nti n'alekawo envumbu kuba aba afunye ekinene okusinga kimukola kimulowooza. Kati Israel ojja kulaba ng'etandisa investment si wano naddala e Nakasongola era wezitandika erina byejja okufunamu egamba omunywanyi Obama nti waayi wano waliwo ebifuna. Ate kati ffe okutwala abajasi baffe e Gaza tufunamu tutyanga ensi. Ekisooka kuwa bantu mirimu abadde batudde. Ekyokubiri buli president lwa deploying abantu ebweru wabeerawo nga tetulina ntalo munda wabeerawo eddembe mu security. Era kijja kutuuka ekiseera nga n'abagenda e Gaza bagula buguzinguzi okuteeka ku lisiti egenda okufa obwavu nja kufa bomu naye bwempona so bwekutuka okugulu n'enkomawo ne ssente kiryoke ddala okubeera n'amagulu abiri nga siina kaseera. Era sisuubira ntugenda kukoma Gaza tuyinza n'okugenda e Ukraine ate tetuli bakwano ba Ukraine tuli bakwano ba Russia tusobola okugenda ntuyambako eri abo bakwatirayo obukwati kifuba bannayuganda abaali bagenzi okukola ebirala Kadaaga ng'abamu bafiira ddala. So the train is gundi trained eri risky naye ku president okwekuumira mu ntebe nga talina luntalo nansi nga America alina okutekinga step bwetyo asanyuse oli enkolagana eddewo. Kino kijja tutwalako katono nnyo ewa Dr. Olalo Tunu gwe baagaliza ogufo gwa UN. Kusinziira embeera nga bweri wane waffe e Uganda n'okutyobola kw'eddembe ly'obuntu okuliwo, olowooza munnayuganda candidate ava mu Uganda ayinza okufuna support ey'amawanga amalala okutwala ekifo bwe kityo? Ekisooka ya Uganda yagifunye. Ffe eyawano yewaffe twagimuwadde. Ekyo kireetawo enkolagana wakati wa president wa gavumenti ne UPC. Bazenga balina enkolagana tebagenda mu agreement eringa eya DP. Naye waliwo ebadde tetandise okusereba. Gundi ng'alina first son, eyali first son ng'alina byayogera ebitamuka naye ate mukyala we ng'ali ku sayidi ndala eya president nga n'abakyala abalamu baagala kulwana na mukyala. Gwe tulyamu olukwe. Jimmy ng'ayagala kwekyusa. Kati ojjukira mu kulonda yagamba nti nze obutalonda nze tolondera ddala akalulu kaffe. Ekiraga omuntu omunyiivu. Ojjukira yatwalako Bobi Wine n'amugulumiza naye ng'ate ali mu nkolagana naye. Ng'ate alina agreement gy'ali nayo ne kati ye president era Otunu bw'ataafune mukisa kulya kifo ekyo most likely ojja mulaba mu gavumenti. Either the cabinet minister oba ekintu kyonna. Kati muzeeyi yadde ffe twamuwagidde olowooza kusinziira ku state of human rights ne eri mu Uganda ne image yaffe kati gye tusiiga ebweru amawanga amalala gayinza omuwagira? Bamemba ba UN abamu bakozeewo sampling awo ne balonda senga badde kulonda wiiki ewedde. Olalo Otuno yasembye mu opinion polls. Luli nalaba percentage ng'ali ku 11. Waliwo research. Kaakati bali musanvu anti abavuganya naye senga badde balonda fair elections Otuno yabasinga brilliant n'exposure abaddeyokko ne mu myaka yabasinga. So ekyo ebyo tebabitunuulidde chances zijja kuba ntono. Ekyokusatu agenze leeti tumutaddemu
tumuteeseyo late. Decision twagikola late. Exactly. Okay. So lobbying esaana kuba intensive nnyo kuba yagenzeeyo n'abalala, but he is a known figure there. Singa basazeewo mutunuulire nga tebatunuulidde ku human rights abuses, ate okumuwa kiyinza otuyamba ozikendeeza baba bamulina erigamba ku bantu batulugunyizibwa, abantu bakola bwe bati n'ayagala protecting a position so ku myaka gye tayinza butayogera kintu kyasuubira nti kirungi. Katuddeko ku musango gwa Dr. Kizza Besigye. Twali wano last week ne twogera embeera gye yalimu na butya bwe yatwalibwa e Mulago mu intensive care unit, ate ne abo abamulumiriza okwali Orlando eyali atudde mu kooti ngaze okuwa obujulizi. Kakati omulwadde yabbibwa e Mulago n'addizibwa e Luzira after Minister wa Health Chris Baryomunsi ng'amaze omukyalira. Tugenda okuwulira nga omukyala owa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima ng'ategeeza nti omulwadde yabbiddwayo, ng'ate embeera gye yabaddemu nti baalina meeting, nga mu meeting eyo mwalimu abasawo ate n'abo abakulu abakulira Luzira, era nga balaga nti embeera gy'alimu dokita tasobola ate kubeera Luzira, nti n'abo abakulira ekkomera Luzira ne bakkiriza nti Luzira teyina ate busobozi bulabirira dokita mu mbeera gye yalimu. Unfortunately though, twagenda okuza okukanga ate yaddiziddwayo e Luzira. Baryomunsi abadde nnyo mu controversial z'ebintu bingi mu Uganda. Eri most prominent y'omukwata n'akanyama kannabe ne baana nga katwala mu nnyonyi nga family egamba ebivudde mu kukebera abantu tubikkiriza, tulonde Dr. Nzima ne Baryomunsi batwale olwa family bagende beekebera ebituufu, batwale specimen ebweru nga bakwata ne bakuba ne mu kooti. Oluvannyuma Baryomunsi bamupa no beating n'atereera mu layini. Kati mu layini eyo tayagala kugivaamu. Mutabani yagezaako mukuba n'amukoona ebbali. Olutalo lwali lw'amaanyi naye n'ajjawo naye kino maama ye yamulemezaawo, balimanyi taata. Ne taata amwagala naye maama yavaayo n'ayogera ekigambo. Baryomunsi nga tannagenda Mulago, Winnie yapostinga ku X n'agamba enjawulo eriwo yokka ku bba wange awulira naye tayogera, era nzija kubeera naye nawedde bamuganye bakkiriza omuntu omu naye nzi tewali ajja kuŋŋaana kuba na bba wange, ajja kufa naye. Bw'ajja n'atupostingira nti asobola omuwa okantu n'anywa kugyeko naye era tannaba aba yakakyogera. Baryomunsi n'agenda Mulago n'agamba nti musanze naye ng'embeera tereeddemu ddala. Kati meeting eyo eddako eraga nti okuva mu basawo eraga nti tennatereera. Kati nkulu Justice Baguma awandiika instructions olwaleero, leero si Lwakubiri, bamuleetere medical report. Tagisaba kuva Mulago eri referral gye bamuteera, agisaba kuva Luzira. Azifu Luzira is a referral. Hospital. Omuntu gwatutte mu referral tosobola kumuteeka kumulaba kadwaliro katali na ku level health center free. Kati abo bamuwe ripooti oba omuntu akola ki ali mu mbeera nga bawandiika dda nti tebasobola mu containing okugyako nga yakyusa eggulu kuba obulwadde bujja ne bukendeera. Kakati olwaleero akazito Jjajji Baguma kaalina enkya ya leero kwe kufuna either Besigye nga bamuleese oba baleese ripooti. Ku ripooti eyo kwajja okusinziira oba Besigye standing trial oba akola adjournment oba musango genda mu maaso minus him nga ye taliiwo naye omusango ne gugenda mu maaso. Mu criminal case ekyo tekibaawo. Yensonga lwaki gavumenti egamba nti olina okuba ne lawyer mu capital offense. Bw'otaba na lawyer ng'olemereddwa gavumenti ekuwa balawyer beesasula ne bakuwolereza.
era kuliko omukyala eyagambye omu ku balooya batannakkiriza yagambye kiranti wange tasobola kusitandinga trial kati mumulindeko akole ki atereere simanyi oba instruction yazifunye oba teyazifunye naye yeesibye ku kiraya yesi kumwesibako bw'obeeraawo baba bangi nga 6-7 kati okufuna chansi nti ogenda okole service eyo naddala mu musango bwe gutyo oba ofunye chansi okulinyisa CV bangi baba kati nga mukwano gwange yali meya wange Kalungi bamuwa kugenda kulaba bizibu by'abasibe akomewo reporting nga niba musasula once in a while mpita yali tugendeko eruzira tulabe abasibe bano bwe bati ne bwe bati embeera gye balimu kati n'okubawolereza oba ofunye omukisa naye olina kumala kufuna instruction za lawyer stand ya Besigye eri emu nti nze nina obusobozi obusasula ba lawyers bonna benjagala ekyokubiri nalina ba lawyer omu mwamuganda ng'afunye mwamuganda okuyingira Uganda omu ne mumusiba ne temporary certificate omu ne mumusiba yes kakati nsobola okufuna abalooya abalala ate be yandifunye abasinga kati bali mu kutya Alon Kiza ayogera mitala wa mayanja na posting sajja oyo yamufiirako mu General Court Martial ne batuuka n'okumusiba emyezi 9 chance nemuwa ne kesi awuniddolo wagigoba ne bamusesema n'avaayo kati ono bamuleeseeko munne ko accused bed bwali naga nti nze sina uzibu nsobola okusasula lawyer saagala lawyer wampadde kati tugenda kufuna kesi eno ejja kuggwera mu ntalo ez'okutaputa amateeka tuyinza okumalira mu constitutional court oba mu regional court yonna nti capital offense omuntu basobola okuwoza omusango nga taliiwo mu circumstances ezimu era mbadde ngenda kubuuza mu circumstance ki senga afuuka wa stubborn eri kooti naaba nga yeesuulamu akagundi Besigye yakeesuulamu juice naye nga ali ku nsonga ya kufuna lawyer we nagamba amugende mu maaso nsagala kujja mu kooti kukeesuulamu kwe kugwa eri nagala sijja kukkiriza bino sibiriiko ne bamuzza ne ku mpingo kakati eyo gundi yemu omuntu okugamba wiringire sijja kugenda mu defense basobola okuguwulira nga toliiwo omuntu gubasa moninga n'agaana naye ono ali ku remand nti niwe yagaana neyekulunga bakamuteekako empingu bbiri tukutwala oyambadde oba toyambadde olina okugenda mu kooti kati kana akazito baguma ke yeetisse olwaleero kagenda kuggwera mu mbeera emu ku ezo ezo okugwongerayo oba abaprison ogamba tukyasobola okumanaginga embeera ekyo jja mulaba ku mpingu ng'aleese mu kooti anakkiriza balooya state bebawadde olunawo oluguudo olulala nga tuyinza okuwulira tetunnawulira kiva mu kapiteeni ola kuba naye ayagala kwegatta ne banne bakole joint defense team tulina co-accused misprision of treason yajja kujja ku gundi ku issue tukyalinayo n'Orlando bagamba nabano baalimu mu meeting omu kubo yabuuka eggwanga Ssemujjunganda omu kubo mwali Charles Lwomushana Salaamu Musumba Saamu Mukaaku waliwo n'omuyagubabiyita simanyi oba Kawaliya waliwo erinnya liri awo bonna ku lisiti kwebali naye tebannaleetebwa tetunnamanya oba bagenda kuleetebwa nga state witness kuba oli agamba baali balina okubeera nabo mu meeting ezo kati omusango guno gukyalanda n'abajulizi abalala bakyajja era intention yaagwo yali yakuwulirwa mu kamera nga tebaagala ku-expose okusooka baali tebaagala ku-expose nga bajulizi ne baddamu ne baagala okuwulira mu kamera pressure bw'ejja ennyo
zino statements ne baziteeka ku social media buli muntu amanyi ani agenda okuwonya ate omu ku bo Jeno Birungi ali ku musango naye takkirizibwa ab'amawulire tebanakkirizibwa kati omusango guno gugenda nnyo kubeera more political than kutambulira mu legal position more political position than legal. Sirowooza nti Baguma ajja kumalako ne pressure y'amateeka mu capital offense naye tuteeka amaaso ku lubaawo lutimbe tulabe ekigenda mu maaso. Mu nsonga y'emu omukulu Dr. Spire Ssentongo naye ate we tumaliddeko weekend nga naye avunaanwa contempt of court era ng'ono yalagiddwa okusasula obukadde 3 eza Uganda oba asibibwemu ebbanga. Era nga twatandise ku Sunday bannayuganda n'abo abaagaliza Dr. Jimmy okubeera free nga bamusonderako akasente. Era bwe twatuukidde olunaku lw'eggulo ng'emiliyoni 3 tuzifunye. Omukyala Agatha Atuhaire yategeezezza nti ssente ezo zaafunyise okulaba nti ate ziyambako Dr. Spire Ssentongo obutagenda mu nkomyo. Ensonga lwaki avunaanwa yayogera ku University y'Abasajja Balaba KIU nga agamba nti eyina emigozoobano mingi nnyo gyekola abaana abasomerayo. So era ono n'akubibwa mu mbuga z'amateeka ne bamulagira obutaddamu kwogera ku KIU kintu kyonna paka ng'omusango gwe guwuliddwa ne guva mu kooti. Unfortunately though omukulu ono yavuddeyo n'akola tweet ku X ng'ate ayogera ku university gye bamugamba nti togyogerako. Awo nno munnange register n'amukwata contempt of court era ne bateekawo obukwakulizo obwo bw'aba alina okutuukiriza asobole okulaba ng'ate either asasula miliyoni 3 oba okumusiba. Naye nze njagala osooka otuweeko katono nnyo nga tetunayingira musango gwa Dr. Spire ka history k'Abasajja Balaba na biki byazze nga yennyigiramu. Waliwo wano yategeezaako nti Abasajja Balaba tasingibwa musango akukuba mu kooti alina balooya abagezigezi tasingibwa musango. Ekyobutasingibwa musango si kituufu kuba bamutwalako n'ebizira. Yali avunaanwa ki? Nja kukijjukira naye tyali tekyekuusa ku university. Bamutwala yali mukwano gwange. Basajja Balaba si mukwano gwange nti tulina kye tusharinga naye mukwano gwange yali source of information. Okay. Nali sinagenda mu America nenfuna story nga nfunye dozi yakuva mu State House nga president yagamba town clerk yaliwo William Tumwine yakotogera ba investor waliwo okuleerwa waliwo ettaka bali bawadde investor nga liranye Zubair Bakari oli ku basiraamu be nagamba president byayitanga ababuyabuya naye nga bamuyamba. Wenfuna story ne njagala mbuuze William so see I mean comment ye ba secretary ben bandojinga emirundi 3 olwokuba yali wansi wa Mayor Sebana council yali etudde n'afuluma mwali nabyanola mu office emugoberera emusanga ku lujjinga ggulawo ne mufube ekibuuzo nangati mukama wange atudde erisobola kuwa information kakati ninga kimanyi ba secretary bali bangana uli ku appointment ni mugaba mawuyo tegaba na appointment ensonga wegwirawo wenzijira pandika ka note Sebana ndabo ampa comment nagenda okulaba nga awandiika ng'akawase Lukwago yali personal assistant we nengenda nkuba story nakozesa comment ya Sebana sawa 11 Matiya bakirekera awo yali personal assistant wa Mayor oluvannyuma yali yafuuka Mayor Masaka oluvannyuma yafa nangamba Mayor akuyita Konza ngamba kinti ku story Konza nagimaze nadda mwebaze yampadde comment naga agambye jangu oba tukuweereza emmotoka Konza ne monte ina emmotoka bumba mwina story nga ya company
kansaba emmotoka nti ajangu nenkwata boda nensanga Musebaana tawuni Kiraaka n'oyo gundi bekirekera awo. Sebaana nankwata mu ngalo nambuuza nanfuluma atuleka mufekka bakirekera awo n'agamba nti ono ye Siraje Lubwambazi. Nangamba namulabye ku makya naye saamuwadde comment nemuga nagifunye kyabanga nti story eyo tetunda nemuga nsinza advertising manager wa Monitor. So gwakola story alina ne chance okugifulumya n'obutagifulumya ogwange nagumaze nkola nti obutagifulumya konze tokyasobola kyolina okukola kimu kumpa comment yo eyammeya nagifunye kyabanga njagikuwa ku makya nemugamba basekretary baadde baŋŋaana mpa appointment nti bajja kunzikiriza nga ojja kujja neyono omwami kati bwe najja enkeera ng'akuddemu mu ripooti eyo gye nakozesa ng'akuddemu ebimwogerako pages nanga ye comment yange nemugamba oli covered kubanga ripooti yonna njirina nemulaga erifu erina pages nga wagijiibwa nemugamba nti ffe tetwogera soosi zaffe naye you are covered because editor wo yaani nimumubuulira that was Monday neninda story paka Lwakuna ku Lwokutaano nenkebera ku fayiro nga bagisanguddeko kuliko fayiro namba eri blank baali bampadde assignment nessigikola nenzirayo nenona gundi document nenziramu nenjikuba nenjiwa Kevin aliro yali atula upstairs nemugasitao nagikola nibagisangulamu document yayo yi njizeemu buzi nagamba teeka awo osirike ku Monday yali read story kati nali simanyi connection ya story eyo n'abasajja balala mba ndi kugundi ku Monitor sawa 11 nankubira essimu Siraje Lubwama oliwa konze gwani nze basajja balaba oli otya Honorable nali manyi Honorable oli muganda we Nassan sinze Nassan nze Hussein nabwo sikumanyi ndi wano ku 6th Street Hydson Skins Fuluma waliwo omusajja omumpi bamuyita Ibrahim akoleete wane wange ninfuluma omusajja nemusanga kati mu mutima nebuuza bategedde batya nti ndi wano baleete n'emmotoka engenda yali mu kugaba ssente bano abeesimbyewo kuba yali campaign kuba MP kuba kansala biki n'asooka mpita nanga neyanziza story yange gyewakubye enkwatako nnyo nange tawunikirako oyo alina bingi byanzibikira zivikira okuswala katale kali nakasero akawowino biki n'ebirala bingi nenkuwadde kasiimo kano ogende kende weeyagale enkyagenda omwami oyo wali ogenzeeko mu Lufula wali oliddeko akatogo ka Lufula konza nalyako oyo nkoko Nyakaana yantwalayo nomukubi w'ebikooni nanga nti ojja kugendayo yakutwale nampa emitwalo 8 kati ngende nkyokulya akatogo nenkalya nampa $2.5 million nga simanyi kyagoba ekyaddako nampa obutabo 6 nga busaba biidi za katale za butale bwombi nangamba nze nina mu kampuni egi esigadde sizange naye genda okola analysis olabe eriwo esinga okuba pafu nga toli biased oba yange tekola njagala story ngenda okugolinga nga zonna kampuni aziwandiisizza mu mannya g'abakyala abasiraamu Yudaaya simanyi bikoze bitya nenkola story nefuluma nampita yali asuubye mu nnyumba tumwine yali Governor Bank of Uganda space yo zakazibwa yagisulamuko nangamba nti omanyi nti njagala katale ako era nemugamba nti kyenazuddu kampuni emu yokka yetali yiyo zino endala 5 ki zizo kakati bwe nfuna sponsorship ogenda okusoma mu US ku sente za gavumenti nenkwata obutabo bwe nembumuddiza nenteekako ne note samusanga nti obutabo bwo bwonna nengenda mu nnaku 3 nantumira omuntu nampa ekyayita soda $2.5 nengenda mu America ngenda okudda ngaobutale bwombi ali ku njegoyego ya Butwala katale kina akaliwa n'akali Nakasero market n'owino kati ng'amulemesezza Sebaana
ne bayita mukyala we kati mugenzi bamuyitanga Christine Namiro n'omuwayo akasente miliyoni 600. Sebana teyaliyo agenda okudanga naye gwofa ki otafiire yagabadde akatale gavumenti ekagaba kanyeko kajjajjaawo bubawe bagaddamu musinga n'agamba ku bubiri mulondeeko kamu kenjobbawa nakasero oba owino kooli nti tubwagala bombi ne bamuwa mutemwa nti ate bakansala bange nagaa guyita special council sirebeti yalinga speaker yalinga meya nga yayita nayita special council sebana yayita nywa chai wantu wonna nga munywa either waka oba kusiko ate nga nywa chai avudde amata agavudde mu faamu ye empande n'abakozi bonna nga tasuubuza mata ng'alina abakozi 5 mu wina abakazi bakadde nga gabawa ne bagatunda mu kikopo olweggulo ne balipootinga kati kwolwo yajja n'abagamba bakansala eyanywedde chai n'atanywedde mumperekereko mu restaurant awo ku City Hall waliwo restaurant waggu njagala kunywa chai naye nga tundinamu bwe yavaawo okudda nga fayiro zino bazitaddemu obusente bwa $. Era bayisiza gundi mu dakiika 3 butale bwonna ne babugaba kati road block endala agisanga wa Rufi Kijambu town clerk aganda otafiira amuwa travel 2 mu nsi emu ng'agenda kumala weeks 2 mu nsi 2 n'agamba acting muwandiikira asigale mu kifo kyo yali William Tumwine mu wiiki emu yali amaze okuprocessing obutale oli agenda okomawo nga ddiiru yayita dda era n'abufuna ku ssente ntono nnyo ne babumugyako ne babumusesemya asasula ne biliyoni 3 oba 9. Kati gundi akola investigations Isaac oyo kati president wa Uganda Law Society Semakadde alwana tibamuwadde sente mukyamu ne bagala okukwata abasajja balaba ndowooza ku sente ezo ebaze ezamutwaliza n'agamba saazi lyanzekka mundeete bitwazirya nabo saafuna ezo zimwogerako bwe yali alumiriza mwalimu Saida Bumba ne Makubuya yali atone jeno sente ne bazimuwa naye nga zigenza awo kati basajja balaba agenda okutandika university eyo yasandika ne Professor Badiru ono Katerega ne balwanagana ne bagirwaniramu oli n'akyusa n'akola Kampala University original onesigala Kampala International University. Kati ebizibu ono Spire byayogerako ebimu bibaddewo nze kye nalabako yali engineering gundi abaana nga bazze ewange bagamba nga tugenda kusomera bwereere teri accredited gundi eyo ne tugezaako okutwala naye nga waliwo road blocks nyingi okutuuka ku kituufu bamawulire bangi baali compromised ekintu nekifiiraawo n'alwana n'agikola ki kati muzzeemu ebirala Spire byabadde ayogerako nga biaffectinga abaana biaffectinga abazadde ate Spire tali ku ssomero eyo lyokka abadde nnyo ku social media ku nsonga ez'enjawulo ng'ate ziruma ki abantu kati oyo Agatha bwe yataddeyo gundi yomusondera sente ezo abantu ba respondings era mu sente ezo mwayiseemu miliyoni 25 eziri extra ne that is not all waliwo costs za application bakyazikalculatinga zijja kujja nazo nga ziri mu millions kati abasonda babeere ready ate ne gubakomako tannaba kusikiza mumwa nti asirise kati ekigenda okuddako basajja balaba yandibadde quiet n'atunuulira omusango gwe bwe guba nga guli genwe kuba tosobola gujja kugenda gugwe kuba wana bagamba prejudice naye tebagamba nti guyimiridde bw'anaaba nga kati asomba bantu balina facts kuzireeta ku fayiro kuzongerako
simanyi oba anaasiba bameka oba nakosti bameka naye nga keesi eriwo nti alwane keesi yagikola ki agimale. Basajja balaba waliwo ekiseera weyalina tutumu nga emu ku basajja bootayisaamu sente. Era lumu mubuuza nga tuli mu ofiisi ye nemuga gwe jjajja wange atunda maliba eyo mu kyalo avuga kagaayi tavugangako na pikipiki gwe amaliba gano wagajjamu otya sente ezo zonna ezi of course okugendayo nali simanyi na wafaanana naŋŋamba gwe oli mulalu njagala kuwa nnaku 2 genda kuwa $5,000 onkoleze ebintu bino wammanga ogende ofune abantu 100 ng'obabala mu mutima gwo oba na kalaamu nga ombuulire abatalina ekimu ku bintu bino wammanga nga talina nsawo oba engatto oba omusipi oba essaawa sente nazimba nemugamba ndidde ndi kubanga 95% balina bennakalabako. I don't need to go to the field. Ezo zonziridde era ntegedde kyokola ki kyoyitamu ne munyumiza nti nange waliwo emirimu gye nnyuma naye nga nemugamba olumu nabuuzaako wava muno lwaki ova mu mmotoka zino zotunda miliyoni 8 nodda mu kusiba obuzzi bw'1,500 agamba gwe olina kyomanyi mbulira atanywa mazzi ng'ogyeko ag'oluzzi oba ag'enkuba atanywa mazzi gano bottled water percentage eri mmeka batono ddala nemugamba naŋŋamba nti nze mwentundira emmotoka myezi 4 sinnagitunda amazzi ge mba ntambuzza gaba mangi. Ekyokubiri nze situunda mu buno bu retail shop tunda mu hotels ennene era gy'osanga wava gy'osanga wava water kituufu ekyo nakyo nekitegeera teri mulimu gw'osobola kunyooma ate gw'onyoma gwe ate basajja balaba naŋŋamba nti ku nte tekuli kitafuna ssente kuva ku busa paka ku mayembe paka ku magumba ekyo nakyo nenkiyiga kati issue y'abasajja balaba nga yunivasite ye yatuuka ekiseera ne bakufuna obutategeeragana ne Pulezidenti Museveni engambo nga zigamba yunivasite ye era yavaamuko n'akola yunivasite e Dar es Salaam branch ya KIU gyeri e Dar es Salaam ne bagamba nti mukulu n'agamba neeyo yange agamba oli omugenzi atali ono Sululu Magufuli yali Magufuli naje owuninga naye byange kati basajja bano akomawo ng'olumusite aweddemu alina amabanja alina ebizibu by'amataka okulonda kuli okwaggwa okutali kuno ne bamuwaayo agenda akola mobilization oba buwumbi bwalinga 28 Aishaka nadda engulu n'akomawo n'agenda mu bya liigi ne bigaana era y'omu ku baalumu ennyo nga maama we alwadde amufulumizaako ssente nnyingi n'akubira gavumenti omulange eteekewo enkola ng'abantu tebagenda bweru babajjanjabira wa is a hard working man naye eyo KIU agifunnyemu obuzibu ne administration yayo spire maybe ng'ayitise waakoma mu kwogera naye nga n'ebizibu yunivasite byeyina is a good whistleblower ayigigibwa asaba n'okweyambisa despite these costs. Wewaawo katugenda kumaliza ne story yaffe ya NTV reopening n'olupapula lw'osinga okuwandiikira olwa Daily Monitor. Bano baakomawo okubanga baddamu okukola emirimu gyabwe naye ekyasinga okukwata ku bannayuganda gwe mutwe omukulu Daily Monitor gwe yafuluma nagwo Dawale prices in different regions of Uganda story gye yali tesuubirwa Daily Monitor gye yakuba nti era abamu abasoma olupapula olwo okulumalayo nti ng'onoonya awali politics nga tolaba nakati ng'ekibuuzo kiri nti olowooza NRM eneesobola okuddamu kakati Nation Media Group NMJ eneesobola okuddamu story nebeera independent story yali it was a very good investigation n'ekiseera gye bagireeteramu kiriko ebibuuzo bingi kyali kikyamu yandibadde ereetebwa munda
ne bagiflaginga wano kungulu ne batuwa another different story nekola ku lwansonga emu nze ng'omuntu nagirabanga PR ya President Museveni. President yali yakamala okugenda ku mukolo gw'embaga n'ayogera ku lwaki abantu balisisudde eyo n'omukyala yakolanga state controller n'agamba baleme kuseera bakyala era bakole ki in fact amawulire agamu ne gagikuba kati to repeat the same ng'oyongeddemu good investigation wali ogiteeka munda naye wali amanyi terms z'ateesa bika by'amawulire ago. President yayogera nti alina hips nnyingi emyezi 6 gye baamuwandiikako nga basinga kwogera ku Bobby bamuteeka munda. The fact is there were two big stories ezaggazaawo Monita particularly. Waliwo emu gye yali babuuza capacity gundi gy'alina okukola ebyo by'alina okukola CDF n'endala ng'eri ku President Museveni. Kati minisita yavaayo n'atugamba temwogera kintu kyonna tuli mu nteeseganya byemulaba ku social media si bituufu tulinde tuve mu nteeseganya. Enteeseganya ezo minisita oyo teyazeetabaamu instead zeetabwamu Andrew Mwenda n'avaayo n'atubuulirako bibakkaanyizaako ne overhaul gye baagala na biki nekitwala ebbanga ndowooza nga tebannakkaanya. In between President yakawandiika doozi 2 ku Andrew Mwenda. Emu yali ku bali ba scientists endala yabadde ku mwami gwe yayogerako n'amukkakkanya namugamba omwami oyo tomumanyi Stephen Nwagaba nga tebannagoba Anita Among. Nwagaba ne Francis Matovu n'abalala bana baali ba whistleblower eri President Museveni ku nkola ya Anita Among. Anita Among ayinza okubatunuulira ono wa PLU Secretary General wansi emirandira gyali girukiddwa and Nwagaba was the lead source. Kati President bw'aba akuba Andrew aba alina message gy'asindika abali emabega be ne bakola nabo ne first son mwali. Y'ensonga lwaki first son bw'agenda e Rwanda alina bingi biyandijja ebyokuyiga naye teyagenda ne ba line ministers yagenda ne Andrew Mwenda era yatuwa ebibadde kati ono alinga amulaga nti funawo that message is not President akwata kalaamu n'awandiika for nothing. Kituufu. Aba alina bingi by'alina aba alina message gy'ayagala okuyisaawo ate bw'otagitunula amabega wa ky'olaba ofuna obuzibu. President lumu yatuyitako nga Dr. Samson Kisekka ali bweru n'agamba abantu bonna abaalya ssente z'eruweero tugenda kutunda ebintu byabwe n'akajiiko tukatunde. N'atugamba Luweero is not the Luweero you see, Luweero district. Said enneemu naye ezingiramu ebitundu bingi bitwayitamu okununula ki eggwanga. A few days nga amaze press conference Kisekka baamukubira ku ssimu nti tewali agenda kukima ddayo nga muntu wa bulijjo bakugobye. A few years later Temangalo batandika okugiteeka for sale. Simanyi oba n'ejjiiko baazitunda. It was a statement tujja ku abaalya ssente ezo tujja tunda ebintu byabwe n'ejjiiko tuzitunde. So tolaba nga President ng'awandiisa ekintu n'okitwala for granted. Aba ne message ennene gy'abayisaawo era yagamba Nwagaba mumuveeko ate ono yali agamba Nwagaba mubi nnyo. The two are parallel. Ani agenda okusinga? Alina power y'anaasinga. Issue emu addemu yeetonde Andrew Mwenda. Tetutagenda koowa kwetonda? Anti ajja kulaba limits ze. Bw'otalaba limits zo ofuna obuzibu. Obeera mu n'ataba bw'ataalaba limits ze
yafuna obuzibu yatuuka nga mu byettaka ng'alinga fire brigade alinga eigigi n'alaba abakayana n'akuba essimu direct n'ageteeka ku loud his excellence abantu baabano bakaaba naye yalinnya ku watalinywa n'alinnya ku Kalangwa everything overturned n'obwa minisita ne bugenda ne ekitiibwa kye yalina mwene ne kigenda Kalangwa afudde yalina upper hand of course kati ate taliiwo waliwo musika naye mu bintu byonna okolanga ekintu n'osigala nga oli relevant. Katumba yakola ebintu bingi nga IGP ne batuuka n'omusiima musondera motoka ayongere okugoba ababbi naga nti gwani olaba ani akusondera motoka kati avaawo genda ku CDF n'avaayo kati wax kati byafunyiza soja aga nti eyo ministry ebadde tuyisa bubi nnyo ng'alinga akuba Katumba n'ava n'agaba nayiza ebintu nasanga yunula ebikola bannaye mu nsaasire ekirungi retirement yeetuuse egatandise okukola obubaga obusiibula retirement yo erina kutuukira ku good end era tuukira ku bad end ng'eyawangadya namulabye bamuteeseko arrest warrant aba Kosase ye yawandiise babonaga nti I'm not answerable to Kosase mbwa ali answerable ku Human Rights Committee kati chairperson n'agamba mumukwate gemulabirako mumuleete she's going to be humiliated mwadanku nyingi amaanyi mangi banne bamugambye gwe kati okola ki otugasa ki omukazi atujeemedde kolako kyokola beerawo kyokola I don't think she's going to go there bayinza omukwata bayinza obutamukwata tutunuulire space naye nga agenda kumalira mu nnaku ennyingi wangadya nga alaba eddembe lityoboolwa yaliko whistleblower wa pulezidenti n'afuna spy pen naye mujja we ali mu kusanyuka wanyambula ku Buganda Road Court tulwanira ttaka lya bba waffe kati ebyo byonna buli kyokola kitera okudda so ekya pulezidenti ne mwenda kinene nnyo n'oyo niwagaba abantu abalala nga Francine Matovu jjukira nti bamukwatako nebigirwa nowa New Vision nowa Red Pepper ne babasiba nga bagambye banoonyeze ku bugagga bwa AAA chief investigator oba state attorney senior state attorney n'awandiika lipooti wa DPP ya Bodu tetusobola kusucceed nga kuwangula musango guno kuba gundi igigi kamya tumye diriyo author of that forwarded message kati tetugirina ne bakanya Bodo eti oba waliwo wati wali mugende ne bagende wa another kadajaji alabika kadajaji yaka Musa nakola byakola bano bawa naguganiramu naganja gubeera mwiranga baguba we have those kadajajes ne baguganira yeremeza mu musango nga n'ensonga weeri kati guno senga Besigye asirika busirisi bwati ne bamusalira okufa what is the maximum sentence tebamutta paka nga akoze appeal B and one of the big problems banyima representative the thing is on record nti banyima okukiikirirwa nali sisobola alternative eriemu to order for a fresh trial baguma n'abamaliddeko ebiseera n'okwonona repetition era okusinziira mu ba human rights activists bagiraba ekoze eki ne ba students ba law abasoma obusomi ku LDC bagiraba eserebye bagiraba ekoze eki ekiride ekisingayo okuba obukulu nti baagala kuguteeka mu kamera nze wena kubira oyo pia ongenda covering naga nti you must apply tomalaga yingira kooti tomalaga soko osabe nga banno bwe bakoze amuyete to apply naye nkyakirowoozaako kuba ngwagala nnyo nja kugondera amateeka gonna nga bwe twagondera aga General Court Martial ku bya Besigye gye gwatandikira njagala kugulaba nga ng'okomekereza seulaba tulabye olunaku lwaleero ate olunaku lwaleero
abaana bawummula mubakuume bulungi. Gavumenti yagambye abalina baasi basooke bazitwale mu wakisi oba abaana banadda ddi awaka kuba layini egenda okuba mu kusaba olukusa mulimu okukebera baasi oba etuukiridde okutambuza abaana driver ali wose alina valid abazadde bagende bakima abalina obusobozi naye luli baasi zibadde zirina we zibayiwa nga zibatuusa mu kibuga ne batandikira kirabika kigaanyi what we are going to experience is jam agenda kubeera very heavy. Weewaawo mubadde balabi balungi abatambudde naffe ensonga tuzisoosotodde bulungi nnyo nsuubira nti mufunyemu ekyokuyiga kimu bibiri. Njagala okuba nga mbasiibulira wano mbaagalize wiiki ennungi n'olunaku olulungi tusinkane olunaku olw'enkya zijja kubeera ssaawa 2 era nga tugguse ne Mighty Global Updates. Mbeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.